Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, nga nsisinkanye ne mukwano gwange bwe twasomanga eyali ali mu mulimu gw'obwambega. Yali ampise ewuwe era ekiro ekyo kye nasulayo twanyumya ebintu bingi nnyo nga kwe kwalina okusinnya ku kigambo ky'abantu abaali beefudde babbereeje abaali bakaabye ensaakayirigombe n'okubeera nga baali batemula abantu nga kw'otadde n'okukola ensimbi enjingirire. Yali antegeezezza nga bwe yali aweereddwa omulimu era nga bw'atyo yali aweereddwa n'ensimbi ezaali ez'okumuyambako okubeera ng'afeffetta n'okubeera ng'amalirawo ddala akabondo k'abazigu bano. Era lumu mbandika eyo mu maduuka mu Busimbi ne nziriikirirwa abasajja basatu abajja nga bannoonya naye ne nnyambibwa olw'okubanga baali tebamanyi gwe banoonya. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula omuzimu gwa Kasooba gwegalula. Weewaawo muli nawulira nga nteekwa okubaako kye nkola ku bintu bino naye nga ki era ntya. Mu kiseera kino emmeeme yange yali tennantemera luwenda lugolokofu mwe nnyinza kuvuunuukira bino ebyandika obukiika. Natandika okwewala okutambulanga ekiro naye ng'ebyeyolezi bwe bitaggwa mu nsi olwali olwo obudde ne bunzibirira mu kkubo nga nva okugenyewalako. Ettaala za mmotoka yange zaatandika okwaka nga ziziimeera zitemereza n'oluusi okuzikirira ddala ate amangu ago ne ziddamu ne zaaka. Wabula mba ndi kumpi okutuuka ewaffe ne zizikirira ddala. Naweta ne nva ku mwasanjala ne nserengeta ku kaguudo akatuuka ewaffe nga mmotoka ngiggyeemu omuliro era mmulisibwa mwezi ogwali gwaka kasumaali. Bwe natuuka ku kakomera akakunivu ak'obuti akaali keerambise ebbali w'ekkubo ku ddyo wange ng'otunudde ebuvanjuba, emmeeme ne ntyemuka. Mu kaseera ako emmundu we yabwatukira okuva mu kakomera. Nali ntuuse mu makkati gaako, nakoleeza mmotoka ne mpaala yogayoga mu ggalagi. Nayimbula emiregete gy'embwa zange ne neevumba ennyumba. Nazikiza ettaala zonna era neemeguza ku buliri nga tewakyali kamunyeenya konna. Munnange nno ku olwo ekyeggulo tekyaliika. Omufumbiro wange yali yazzeeyo dda owaabwe ate nga nze mu kiseera ekyo ne bwe bampa ebirungi ebyenkanawa sisobola n'akatono okulitinda eri omufumbiro nga ntya nti si kulwa nga wabaawo abazigu abalala abeerimbisaawo ebbali ne bammiza omusu. Nasula omugugu gw'ebirowoozo gunteganya ku mwoyo. Mpozzi bagamba nti tetumanya alirira nnyina wa leero luno otwange twamanya. Wabula saakeera newankubadde nga baagereesa nti eyasuze obyo mulabira ku makeera. Neggula enjuba esoomya. Ku luno n'embwa zange nazo zaalinga ezaamanya nti mukama waffe baamukubye enkikwe ne zeeyingiza zokka. Ate ne lugaba naye nankwatirako ludda ne watabaawo muntu ankeera kunzaalira leenya ng'embwa ezo bwe zaalumako omutamiivu amatu. Nagenda mu ggalagi ne nkebera mmotoka. Essasi lyali liwummudde obutuli mu ndabirwamu ezoolakaganya ez'emabega era singa ku mutto ogw'emabega kwaliko atuddeko yandibadde yeegasse dda ku kaagula mukono akafukunya akaaba agendedde e Kaganga. Bwe navaawo nagenda lwasa mayinja we yaboggolera nga nsuubira nti nnyinza okusangawo akatabula waggwekku naye wa gwanjokera lwabenge era nayo eza bwe yali envu. Nasangawo abantu abansookawo nga bamagaamaga beewuunya ku bo abammanyiiko amayitire. Navaawo ng'ogusima ebbumba nga nsotoka mpologoma era neebuuza oba nga nze ddala gwe baali bategeeza okutta oba mulala. Bwe nadda eka ne nnyongera okwekebejja mmotoka. Awo we nategerera nga ddala nali mpise ku lugwanyu obutateebwa mu mutima. Namalirira okugenda ewa mukwano gwange Mbega musaba nnyingize mu kitongole kye nga nsuubira ng'ekyo kye kiyinza okunnyamba okunoonya n'okuvumbula abattafiida ekyamussa era nange ekinjiggisa. Nali sijja kukkiriza kunyigirwa ku ttama nga nsiri oba kuttibwa ng'ensowera era nga sitakabanidde na kulwanirira ku kyamuwendo ekisinga byonna obulamu.
Obanga abaali banjigga baali tebasisinkananga ku mukambwe Namige munnaabwe, ku luno baali bamujjiridde. Twali tujja kutoloba nnyo n'ennyindo zitusiiwuuke. Nali sijja kusammuka yadde omwoyo okutuusa ng'abatta fiida n'abanjigga mbakwekudde ne mbaanika mu lwatu. Luno baali nno balidde butanga era nga bakyetyabidde. Ebizibu gwe munnyo gw'obulamu, nange nali maliridde okugunuunako nga sikyadda nnyuma. Nateekateeka ngende nsunire ku tteewo kye nali nsazeewo nga kikyayokya. Naye mba nsituka nti nga tteewo ono. Lugaba yali amundeetedde. Nabimwokya. Yatandika okunsendasenda n'okuntiisa ne mmekuyingira mbu mu butwa bwa mulimu ng'ogwo. Nalowooza nti nno tteewo alimba. Nali sijja kuddaawo kuliisibwa bukanja na kukaabizibwa lwa ku magi nga ndolobadde. Bw'atyo gye yakomya okunyiinyiitira n'okunterebula, nange gye nakoma okugumba n'okuguba. Ekyaddirira ffembi kusirika ne ku nkomekerero ya byonna kubivaako. Teo yaddayo ewaabwe ng'amaaso gamumyuse era ng'azimbye buyindi, nange ne nsigala ewange nga muli ate ntandise okutya n'okubuusabuusa obanga kye nali nsazeewo okukola kyali kituufu. Nalowooza nti singa oba nali sikibuuliddeeko Teo nandikikyusizza, anti ng'amasika nga bwe tegalema. Naye nali nkimubuulidde nga sikyayinza kwefukulula mu maaso ge. So ng'omusajja nali mwana muwala mwekansuliddeko n'okumulaga nga bwe nali maliridde okugwisanya obwenyi n'anantambaala yenna nga sirina gwe ntya. Omukira nali ngweyokeredde, kale nga nkyatuuza ki? Nedda. Nalina kwezibaaziba bwezibizibi ntuukirize kye nali nsazeewo okukola. Omuzimu gwa kasooba gwali gwegalula. Waayitawo ennaku nga ziizo, Teo n'ajja okuntegeeza nga bwe yali akyusibwa mbu agenda akolereko ate ewalala. Yali tannamanya gye baali bagenda kumukasuka, wabula ng'afuuyirira kanwe waleme kuba massosso. Ko ye, mazima nno bannange nga nja kukusaalirwa nnyo. Akaboozi kaffe by'obadde onkolera n'okunnyambamu leero byonna. Konze, ekyo kitono nnyo. Ko ye, nnyabo, kanna akayita ekitono. Nze bambi ndaba banno obadde obayamba nnyo bya kitalo. Konze, nange nja kukusaalirwa. Ate ekisinga obubi tolinaawo nagondekedde mu kifo kyo kulabangako. Ko ye, naye bannange osesa. Wano balirwana olina bangi, ate ne Busimbi ndabayo ebiwala bingi ebitambula byetigiinyula. Era ssebo ku ebyo byonna n'obulwako kye. Wano nze kwe kumukwata nabyo nti kale ggwe, naye ye ggwe tuli kunoonyezaawo ataliiko waabwe. Yatulika n'aseka nga bw'agamba nti owa ono naye bannange walabawo omuntu atabaako waabwe. Konze nti nze ŋŋambe ntya? Tewagaana okumbuulirayo? Simanyi olowooza nti bw'ombuulirayo olwo. Awo we nakikomya n'ensirika. Ko ye, bannange obadde ogamba ki? Kimaleeyo. Lwaki okikomya mu kkubo? Gwe bannange kimaleeyo nkwegayiridde. Kimaleeyo bambi. Konze, si kikulu nnyo. Ate n'ekirala kasita naawe wagaana okumbuulira ewammwe. Ko ye, ekyo bannange kye kikugaanya okumbuulira. Tofaayo ogenda kumanyaayo. Ye lwaki opapa? Eno gye bantwala olunaamanyaayo nga nkuwandiikira era nga nkuweereza n'endagiriro yange. Naye bannange ogaanira ddala okumbuulira ky'obadde ogenda okuŋŋamba. Konze nti nkyerabidde. Ko ye, nnyabo, lwaki olimba? Omuntu oyinza okwerabira ekigambo mu kiseera ekitono kityo. Konze nti naye kale tofaayo, nange ndikikubuulira olulala. Ko ye, nedda, nze njagala kukimbuulira kati era bw'otookimbuulire sijja kuva wano. Namuwooyawoya mu ngeri yonna esoboka akiveeko, naye bw'atannemera ku mabega.
Obudde bwatandika okuziba naye nga mwana muwala yameze era alabika tajja kuseguka nga sikoze kyansabye. Nawulira ng'omuntu azitoye. Wabula nga singa saalina mitawaana ne mutya okunsulirira, nange nandigugubye ne tufuuka abasa n'abasa. Naye nalwaddaki ne mbigambulula. Olwakimubuulira n'amwenyaamu n'asiibula. Namuwerekerako ne mutuusa. Naye nakomawo nga neebuuza nti ddala Teo y'ani? Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirira awo olwaleero olwakadde akatutwala Kasirabaggu. Akuume atakumira mpeera.